Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abebitibwa tripu yaffe eno ey'embaale nga bwe tukimanyi obulungi eddiini eno ekolebwa ebintu ebi, ekolebwa hijira n'ennusura, hidaaya Allah tabaraka ta'ala okugissa ebintu bibiri, abasenguka ku lw'eddiini then n'abagitaasa. Gwe tuli naye mukadde waffe Imaamu Luutu, Imaamu Masjidi Nuuru, omuzikiti omunene awo ku Bitaala. Yakoze omulimu munene nnyo era tukakasa buli kyonna abanaalungama bonna nga tetunnafuna oluvannyuma lwa Allah bisooka mu kitabo kye. Tusaba Allah jalla ssebo Imaamu Sheekhe Allah akubarake akkirize obugenyi, tuli basiimu, abantu b'embaale bawuliriza batuula wamu n'ekyo nga tawuni baba bize nnyo. Ekirala kyenzudde nti bakukkiririzaamu, ekyo weebaze Allah, kubanga omuntu ogamba nti naabange kino ne batuula ka background, olina ka background k'otugambye naye ojja kanterako ku ssimu kakulu nnyo 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 nnyo. Badde ssebo nsaba abantu baneeno briefly ngaawo b'obriefinze okutugambamu ebigambo ebyo binene buli kaseera okubijjuke. Bwalla bwatyo bwakola abantu musobola okwaniriza eddiini Abaganda nga yasookeramu mmwe, naye olw'okweteekamu takabbulu olulangira Allah n'agibajjako. Nabwe kityo ka brief ako tusaba owe kubawuliriza baneeno n'abatulaba salaamu safari yaffe ennaku ebbiri embaale. Alhamdulillah, tusaba Allah jalla. Naamu Sheikh Imam Sim. Naam, auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atwebaza Allah jalla jalaluhu atusisenkanyizza nga tukyali balamu, n'atusisenkanya ku lw'omulimu omulungi Allah gwasinga okwagala mu mirimu gyonna, ku lw'abasiraamu ba Masjidi Nuur embaale, abasiraamu ba Masjidu Hidaaya Mindasweria, ku lw'abasiraamu b'e Nakaloke. Kantwale obukisa n'obuvunaanyizibwa okubeera nga neebaza Sheikh Qasim Ramadan ne ttiimu gye yatambudde nayo okuva olunaku lw'eggulo okujja embaale mu rihla da'awiya, okubeera nti batambula okujja okukola da'awa. Nze nga eyabadde akulira abategesi ab'obugenyi bwa Sheikh, tuli basiimu kubanga tuganyuddwa ebintu bingi, omubadde okujjukiza, omubadde okukubiriza n'emirimu emirala emingi, n'okubalabako obulabi, kubanga okulaba ku muntu gw'obadde olabira ku social media, ku TV, n'oba ng'omulabiddeko ddala. Abantu basiimu nnyo ku lw'omulimu ogukolebwa. Nga twaniriza Sheikh Qasim Ramadan mu kitundu ky'e Bugisu. Qasim Ramadan yekka si gwe tusookeddeko okubeera nga twaniriza. Tulina bamashayikh abavudde abagenze bava mu Buganda bangi, kubanga n'obusiraamu bwennyini okujja ewaffe eno embaale, basajja bamashayikh Abaganda be baabuleeta, abaali bakulemberwa Sheikh Yusufu Byakuno Mukunja. Allahumma ghafir. Yasookera ddala okujja eno ewaffe era yafiira eno era yaziikibwa eno. Sheikh yajja embaale ewaffe wano mu 1894. La ilaha illallah. Era bw'ajja n'ajja aweebwa omukisa n'akulira security mu lubiri lw'omubaka wa Ssaabasajja Omwami Semeyi Kakungulu. Allah. Kati yasinzira ku kifo ekyo kye yayina, yakozesa position ye okuba nti asaasaanya obusiraamu. Allah. N'azimba omuzikiti ogwasookera ddala, yaguzimba mu Nakaloke, ekitundu kye bayita Namunsi, n'ateekawo omuzikiti era awo wennyini ne Sheikh we baamuziika. N'enju ye gye yazimba ekyaliwo, yadde nga tefaananika naye nga weeri. Akati ate bwe yafa era twafunanga bamashayikhe abalala
omwali Sheikh Yusufu Kibirango, omwali Sheikh Juma Kitasimbwa, omwali bamashayikh abalala Sheikh abalala abajjanga okuva mu Buganda mu biseera ebyo nga basomesa. Kati Mbale egenze etambula ng'efuna bamashayikh, awo ne wayitawo emyaka nga tufuna kuba Mombasa ab'e Buganda nga balinga abayimirira ate ne tuddamu ate okufuna ab'e Buganda. Ani yasiba ku muti ekitambala ekimyufu ng'asomesa essula 3? Eyasiba ye Sheikh Yusufu Byakuno Mukunja eyaleetesa ddala obusiraamu. Wakati yayagala balina ekifo kye baali bamulaze bakiyita Makuduyi, n'agenda ateekawo akazikiti naye ng'alaba kiri wansi wa lusozi, nga yandyagadde afune ekifo nga kiriko waggulu ateekebwa omuzikiti nga bagulaba buli muntu wonna w'abaali ng'asobola okugulaba. Kati bw'aba atambula mu evening walk kwe kugenda e Nakaloke mu kitundu ekyo Namunsi, n'alabawo akasozi. Bwe yalinnya waggulu n'alaba nga bw'obeera kasozi kali olengera akasozi okuli olubiri lw'omubaka wa Ssaabasajja. Bwe kusumulula ekitambaala ekimyufu n'alagira omu ku basajja be alinnye omuti akisibe waggulu. Kati bwe badda wano ku lubiri agenda okutunulayo ekitambaala n'akiraba. Kati n'asaba omubaka wa Ssaabasajja, waya nkusaba okkirize ompe ekifo kiri nsobole okubeera nti nteekamu omuzikiti nsomesezeemu abasiraamu. Era omubaka wa Ssaabasajja Mwami Semeyika Kungulu teyagaana, n'amukkiriza ne bagenda n'amulaga ojja kuyita wano na wano ttaka ddene, kuliko secondary school, kuliko primary school, kuliko n'ettaka eddala ddene. Ettaka liyinza okuba nga lyali liyinza okuweza ekazi ziyinza okuwera 20. Allahu akbar. Awo n'azimbawo omuzikiti yadde ng'oguliwo essaawa eno si gwe guli gwe yazimba, naye ng'omuzikiti ogusookera ddala wano gwali awo. Kati bagira ne bazimbawo omuzikiti omulala. N'olwekyo tuli basiimu bwe tuba ne bamashayikh okuva e Buganda, tulabira ddala nti tuba tuyina bakitaffe mu ddiini abatusomesa. Eno ekyewuunyisa Sheikh, osobola okugenda e Bugisu mu nsozi n'osanga imaamu ng'asoma khutuba agisoma mu Luganda, naye nga gwe bw'oyogera Oluganda taluwulira, naye nga khutuba asomye ya Luganda. Sookoleke bw'aba asoma khutuba asoma Oluwalabu nga bw'avunula mu Luganda, naye nga bw'oyogera Oluganda aba taluwulira. Ekyo kiva ku ki? Yakikwata bw'atyo nga Sheikh wamusomesa waqaala n'agamba taala Katonda omugulumivu. Akati ebyo aba yabikwata era bw'atyo bw'abisoma. So kakati ogamba ekiba kiraga nti Buganda erina loolo nnene gye yazannya ewaffe eno. Ne bamashayikh eno abaliyo ab'e Bugisu nabo era obusiraamu baabusomera eyo mu bitundu Bwayiise. Eno baavangayo ne bagenda basomera e Bwayiise, ne basomera e Butambala. Naffe twasomerayo eyo okulaba nga tusobola okwogera Oluganda. Kale akati Buganda mu kutwaliza wamu ne bamashayikhi baayo tubenyumiikirizaamu ku busiraamu bwaffe. Era gino emirembe egyasembyeyo Sheikh Jamiru Mukulu, Abdulkarim Sentamu, bamashayikhi abo bonna bajjanga ewaffe eno, bajja ne bamala ewiiki nga bali ku mulimu gwa daawa. Era kubo Allah kwe yayisiza okubeera nti kati Mbale tuyina amasomero ag'eddiini mangiko, tuyina bamashayikhi kati ba khirij abali ku level ya doctora, aba masters, aba bachelors tuyina bangi. Ekyo Allah tukimwebaliza, saba Allah abeerenga buli omu juhudi gyakoze obusiraamu mu Uganda okutambula abeerenga ffenna atusasulamu ekisinga okuba ekirungi. Amiina. Wa barakallahu fikum. Sigadde nkyali Sheikh Lutu Suleimani Wandera, imaamu wa Masjid Nuru wa Mbale, ate sekretary wa Zaka mu office ya Uganda Muslim Supreme Council. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh imaamu musajja yakamaliza bahthi ye, ebintu ebyo byowulidde Semeyika Kungulu abimanyi nga Al-Fatiha, kubanga bw'abadde akola research ye ya magisteri eya masters byabadde akola ki anoonyerezaako. Ekyo nno challenge nnene naddala abasajja Abaganda okubeera nga abantu babenyumirizaamu. Kitegeeza tulina kwetereeza mu Buganda. Kitegeeza nina kyenfunye Sheikh. Naam habibi. Mu Buganda awo senga tunaatereeza ne tuddayo ku ddiini yennyini eya Nabbi, Uganda yonna yonna egenda kutereeza, kubanga abantu balabira ku ffe. Kituufu nnyo. Effitina ffe abagiggula ate ffe abagiggala. Exactly.
kakitegeeza kubanga omusajja ow'embaale ogamba nti nno bano bajjajjaffe mu busiraamu wallahi okukijulira ne bajja ne bagamba bannayeffe twandibale n'oyogera ekigambo nti osanga omusajja omugisu nga tasobola kwogera Luganda era taluwulira bw'oyogera taluwulira naye ate waaba asoma khutuba eyo mu bugisu asoma mu Luganda kitegeeza bajjajja baakola omulimu omunene nabekityo bannaaye Abaganda bane tulina challenge ezi z'amaanyi tutereeze twawule eddiini n'ebyobuwangwa sebo shekhe tubeebaza Bugisu ne Busoga ebimu ku bitundu ku regions ezikyasinzemu abasiraamu mu Uganda ate basomye eddiini basomye obusiraamu ebyaddala tusaba Allah jalla jalaalu wakkirize era mu Bugisu ye wantu jojja nga abantu batuulira ddala wamu n'ekyo nti nno bantu bakozi tebayinaamu mbeera ya kusosola eyo tusaba Allah jalla jalaaluhu kyova olaba olw'okwaniriza kwammwe eddiini Allah kwe kubasasula n'agamba mufuti kabakwaseemuko ku kintu Allah jalla nti bwatyo Mungu naye bwakola ebintu bye idhan ab'ebitiibwa wallahi abantu b'embaala olaba omukwano gokka gwe balina tusaba ndoza naffe tujje tukole ku hijira tugire eno kubanga Mbaale eyina engeri gyekuttemu ekintu ne tareekha oyo ssebo nja kukusaba ojja mumpa omunjigirize nina okuddayo mufuula ng'akasaale eri ffe ffennyini n'abantu b'Ebuganda nga bannaayo ekintu mmwe bajjajja baateekawo obulamu bwabwe ne basenguka ku lw'eddiini tusaba Allah jalla ssebo sheekhe Allah basule mulungi bwereere barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.